الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. abaganda baffe abatugoberera ku Rawda Islam Media, tukomyewo ne program yaffe ey'obujjanjabi nga tuli wamu ne Sheikh waffe omulungi Abdullah Musa Tantawi, era twebaliza ddala wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne tumusaba Allah siibingira n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Awatali kulwa tugenda tutandikira we twakoma insha Allah ne Seka waffe omusomo gwaffe gwe twatandika ogw'okubeera nga tutunuulira endwadde eziruma abasiraamu okutwaliza wamu mu nsi yonna insha Allah. Fadhal ya Sheikh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyum as-samawati wal ardin, mudabbiru al-khalaiq ajma'in, ilahu al-awwalin wal akhirin. نحمده سبحانه حمدا شاكرين الذاكرين، ثم أصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين المبعوث الخالدين الهادي إلى صراط المستقيم، وصلوات رب سلامه عليه. عباد الرحمن، أوصي نفسي إياكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير الزاد التقوى. الدرس جقب علمي في مقام أول، أقلا ونقلا واسترال الأحاديث. الشيخ مسمو قفقنا وكبانت أبادا بمن يملا بالشيطان نوكو من يأبكو ديو الشيطان مويتا منبيد زنجول وليتوالي منبيد يوم الجانجبي ngeri gyalina okweyisaamu kyetwayita janjabisa rukuyo omutuufu alina kweyisa atya, na biki ebisinga tutawaanya mu mbeera efaanako bwekyo. Olwaleero njagadde tunokoleyo kuzimu baabu amayinze baayogera nga ku nsonga ebeeramu shayitaani naye nga bamu tebakimanyi. Abaddu babuuza nnyo ku nsonga ya superlock bagiranga nnyo. Omusajja wo yakukyawa jja nti mukusibire, omukyala wo ayenda jja nti musibe. Oba tubasibe babiri mwenna nga teri ayinza kwenda wadde okubaako oba kukyawagana. Teri kwawukana. Naye nga tebakimanyi nti mahabba, okwagala, tabu, butonde. Allah subhanahu wa ta'ala okwagala yakugaba. Sifa bakugaba. Nedda. Era kye bayita laavu, abasinga balowooza nti laavu okuba nti oli akuwadde ssente oba oliyegasse naawe. Nedda. Laavu kirala nnyo. Laavu eba feeling Allah subhanahu wa ta'ala jassa mu mutima gw'omwanadamu. Si ssente, si kwegatta, si kunywegera. Nedda. Si bulungi. Ebyo bikolwa eby'omukwano. Wabula omukwano gwo nga gwo Allah subhanahu wa ta'ala yagussa wakati mu bitonde. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahma. Kiriko obujulizi ssebo nti laavu kirala. Laavu eba feeling infialun fil qalb, kuba ku muntu ngeri gyawuliramu mutima gwo, mutima gwe ngeri gyawuliramu n'alyoka agamba nti gundi mukola ki, mwagala. Hatta ono ayina laavu naye nga tayinza kwogera, emulumiraawo. Ogamba kasiru taba na laavu, aba nayo ate muzibe naye agiina, kulwokubanga laavu eba connection nga ya mitima wabula si maaso na biyungo. Wabula nti abasinga laavu bo balowooza nti etambulira ku mikono n'amaaso na kinesi bwe kiri. Laavu eba infialun fil qalb. Allah subhanahu wa ta'ala jassa mutima gw'omwanadamu ng'ekigambo kya Ali kyeyagamba nti la tas'al, tobuuza lima uhib, lwaki njagala. Lianna rabbuna tabaraka wa ta'ala khalaqna bil mahabba. Allah yatutonda nga tulina laavu, wabula nti yo ejja. Era omwana omuto asobola okumanya nti gundi anjagala ono tanjagala, n'akwewala ate nga si mukulu, butonde. Owulira? Wabula waliwo ebiyinza okujjawo obutonde obwo mu mbeera ya laavu. Naam, nti rabtu kyetuyita okusiba. Sheikh yagamba nti ma huwa rabtu, yagamba ibaratun akhar man huwa almarbut. Mu njogera tugamba nti man huwa almarbut, eyasibwa yaluwa. Okusibwa
kusobola okujjamu embeera nnyingi nti basobola omumusiba mu mbeera ya shiriki okuba nti la yantafiu bishayi ogamba nti oli baraka ze bazikola ki bazisiba oli naga tojja kufuna ssente tojja kukola we bati eyo rabutu weeri newolawo rabutu ey'okusiba omusajja nga tayinza kuwasa mu mbeera ya shiriki marbut nga rajulu marbut sheekh yagana marbut huwa maakhudhu kitegeeza huwa almaakhudhu gwe wabajjako au almamnu oba gwe wabagaana baziiza min muasharati zawjatihi okuba ntayinza kwegatta na mukyala we jinsiyan mu mbeera z'omukwano lisababi mani nga we kyebataddewo ekiremesa min almawani mu biremesa wa hatha annau min assihir wabula eryo kkubo mu ddogo abantu gyebakozesa ashaddu anwa ilaman lirajul nga yesinga okuba nga liruma nnyo omusajja nti nkusibye bakazi be basibye era abamu batera okukikola oli n'agamba nkusibiddaawo bakyogera mu kigambo nti nkusibiddaawo ng'alaga nti oba amwagala nnyo nkusibiddaawo alaga nti oba amufiiringa nnyo olina nga taddeko akaweta kankusibiddaawo wabula rabutu erimu emitendera mingi nnyo omanyi kye bayita okutta omukago kikolebwa kiti guno ogwedda mu Buganda bakwatanga omusaayi gwange n'ogugo netuddira emmwanyi netumira nemumira ne mu nkola neey'okuwasa bakikola ne baleeta emmwanyi ze baga babaleetedde akattamukago eba rabutu kuba kusiba kankuwa ekyokubiri abanyankole balina kye baleeta biba byakulya bo bagiyita entacweka entacweka kyekino ekikolanga eno kemuyita akattamukago kati n'omukazi ng'ayina ebbaawe basobola obasiba nga omusajja tayinza kukyawa mukyalo oyo ate nga n'omukyala tayinza kukyawa musajja oyo bano abeera nga bagamba nti fe tulina eddogo lya superlock tukusibira omusajjawo oba okuba nga alina gyali nga takyakulowoozaako n'akulowoozaako oba okuba nti tumukusibira nga alowooza gwe nawo banga ofuna okuweebwa era bagaba eddagala eriyitibwa omuweebwa wabula akola ebyo alina kuba nga alina uhud alina endagaano ze yakola na mu sharia kiyitibwa jinnu sihir amajinni agakola ku puroguramu z'eddogo tuddayo ku aya Allah yagamba nti annahu kana rijalu min al-ins ya'udhuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa katugende sheekha atugamba ki mu mu'jiza kitaba kita mu'jiza yagamba nti ekiruma nnyo omusajja lannahu yada'u ar-rajul amama zawjatihi omusajja abeera mu maaso g'omukyala we wa amama nafsi fi harajin shadid abeera mu bulumi obw'amaanyi bal wayaziidu min atawatirihi annafsi kimuleetera n'okuba nti omutima buli kaseera guba gweyaliikira ku mukazi wal asabi n'okuba nga munafu nnyo mimma yajaluhu ghayr mu'tadil almazaj naaba nga tayinza kubanga yeetaaya al asabi kitegeeza amaanyi agava mu birowoozo omuntu lwalowooza nga ku kintu nga kimusanyusa afuna amaanyi oli ayinza okugamba leero bannange omusiraamu wange ali mu muudu wafunye kasente gaba mangi oba n'amaanyi okitegeera abo kimu kyonna ekijja okisobola wezibula n'oyebaayebwa kati aba akutambuliza ku remote olw'ensonga oba toyinza kubanga tuashir maaha muasharat aljinsiya nga toyinza kuba nti owangala naye mu nsonga z'omukwano oba okusanga owangala n'omukyalo omukyalo omulala oyinza okugamba ngenda kuba saaka eyokubiri omukyala n'akuwulira n'amugamba musiraamu wonna ayinza okukubako ekibaati n'agamba tasobola Abdulfatah tasobola agezeeko tulabe nze ebyange ebyaggwa supaloko nga yaluma ekimanyi otutuukawo ku bawala omuwala basobola omumusiba mu rabutu ey'okuba ntayinza kufuna eyalobuto ku lujja bakozesa kibaita rabutu al insidad tujja biraba mu maaso eyo rabutu bagikolanga edda nti omuwala nga ne bwayenda tayinza kufuna lubuto ku lw'okubanga kiswaza
ekika kiswaza ne famire n'olujja bakikozesanga bakozesanga empale ku nsonga ze ezisooka oba olw'ekkoona lw'akagere olusooka ne bagikolangako embeera y'eddogo ne bagisibanga ne basimanga mu mulyango oguyingira mu kiyungu ekiyungu effumbiro oba mulyango oguyingira mu nnyumba. Kati obuzibu bwajjanga nti rabutu eyo ebeerawo paka we basima ne bagisumulula era omukyalo kizibu okuba nti omufunisa olubuto. Wabula obuzibu bwabeeranga ng'oluusi agikoze afudde atasobola gisumulula era ino gisumulula anti yagisiba yennyini. Si buli omu. Olaba bino bye batera okugamba nti oli alina pini mu ssimu pini code ani aba agimanyi? Nze yagisaamu okujja nga mumaze kugamba n'oli nti eri bweti okitegeera. Omanyi ebimuwa bintu babisibisanga kuva dde okusiba okwasooka kwatambuliranga mu mbeera y'amannyo n'okusumulula seefu na buli kimu kyonna. Owulira mu ngeri y'omuzannyo guno gwe mwayitanga chess oba draft nabyo we biba nti omukyalo ono empale okugiwayo ng'erimu omusaayi aba alina kyawaddeyo eri okubanga bamusiba. Owava okugamba nti omukyala wa Rwazi basooka mutuga. Owa Rwazi amalowooza nti kitegeeza mukyala nabukalu. Owa Rwazi eno wansi waba teweggula obwo obulwadde buvaawo paka ng'amaze mutuga wabanga awira obulumi ng'alyoka ayanjuluza ekkuba eri. Tuli munda omunkoza shaitaani ddala tutambule mpola mpola. Kati sheekha agamba nti mimma yajaluhu ghayr mu'tadil majas nga tayinza kwetaaya imma nga tosobola kuwasa bigootaana oba okubanga owasizza nga bw'otuuka eri omukyala obwere tebusituka. Namba 2 bw'ogenda gyali obwere tebusituka bodde ono nga kuliko ejjinja bodde ono ng'omupiira oguzanya bulungi n'abawagizi ne bafendula ebintu webirimba bantu babibuuza. Sheekha agamba nti masababu hadha rabt nsonga ki eviirako okuba nti oli agamba musibe oba ono ogamba nti kansibe omukyala ogamba kansibe omusajja ng'oyakunu bisababi hadha rabt wahidan min asbaabi al atiya ezimu ku zino agamba ekisooka asihir liba ddogo wahuwa amid al asasi nga yekikola ekisinga okuvaako embeera efaananako bwekyo fi ajizi rajul ala itiyani zawjati eyinza okulemesa omusajja ogenda mukyala mu nsonga z'obufumbo warabta ni tariqi sihir wabakozesa mbeera ya ddogo kad yakunu min arrajul asobola okubanga musajja gwe basibye wakad yakunu min almar'a asobola okubanga mukyala yasibiddwa. Yatusome bwino siba tetusomera abantu bikola bategeere nti abantu basobola okutambula ng'oza nti basiraamu naye nga si baki si basiraamu. Muyinza okusanga oli ng'olowooza bali mu mukwano ogw'ekimmemmette naye ng'omu atambuliza munne mu ddogo. Wano tubifuna mu mbeera efaanako bwekyo ng'ali marubuutu naye nga takimanyi bamusiba kyemuyita superlock. Agamba oba al ishqu al jinni esobola okubanga rabutu evudde kubanga omukyala ayina omusajja mu majinni oba okubanga omusajja ayina omukyala mu majinni nga terimukkiriza kwegatta na mukyala nga muntu oba owasibwa nga omusajja yawasibwa oba omukyala okubanga ayina omusajja nga jini. Kituuka nnyo mu bawala abatera okugamba nti bali mu self love tayagala musajja I live my life I don't want to be disturbed I want to be happy every time. Ekitega timu no meni basajja gye bali babimanyi wabula mukola kagurupu nga tebakimanyi wabula nga bonna bayiko ejjini eribakalakata naye nga tebakimanyi. Oyinza okugamba seetaaga musajja nga tamanyi lwaki akyogera wabula nga yajampingibwa kyekimu tiimu nomeni tiimu selefulavu tiimu biki naye nga ate ali tiimu jinni kalakasa. Kati mu mbeera efaanako bwekyo kituuka mu bakyala balo baga nti bannakyeyombekedde bbaawo afudde ng'akyayina amaanyi oba omuvubuka nagamba nedda njasula mu kayumba kange nzekka ndisse kyeyombekedde nze ndisire jjajja ndisire queen
nga tamanyi lwaki era nga ne feelings taziina nga n'omukwana kimunyiiza kyengezaako okwogera wabula nga hatha al infial ng'eyo feeling gyayina walhisi ne feeling gyayina mu mutima nga tamanyi eva kuki wagana tuli mu masala ga bujjanjabi sheikh agamba faqad yashiq arrajul almar'a min aljinn omusajja asobola okuba nga afuna ejjinni nga mukyala watuhibuhu hubban shadida erimwagala nnyo lidarajati njatusome bwino ng'omulaba lidarajati nja ku ddala annaha tamnauhu min itmami wadifatihi aljinsiya naba nga tayinza kwegatta na mukyala muntu wabula nga buli wassaawo omutwe ye aloota alina omukyala nga jinni ku mulembe gwa sahaba ridwanullahi alaihim naga darusu ojja kuba ilmi ate nga ya bwino ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam basahaba yaleka mwalimu sahaba ayitibwa ibn mas'ud radiyallahu anhu kuba sahaba Allah byawangaza ati Allah yali wa'idimu okuva ku nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ataba limba sahaba abategela Qur'an al-Karim mujivunula ate nga alimba sahaba bebayita ba ahadul abadila abayina amanya ga Abdullah Abdurrahman ibn Auf Abdullah ibn Umar okitegeera Abdullah ibn Mas'ud kati oyo yawangalako ate nga ali mu basajja be bayita baturjumaani al-Qur'an bamufassiruna aba umman si buli sahaba nti ayingira mu baali bavunzi ba Qur'an bakabejja bwe tuyinamu Ibn Abbas bakabejja mu basahaba mu Qur'an al-Karim tuyinamu Ibn Mas'ud tuyinamu sahaba ayitibwa Abu Musa al-Ash'ari yani qari Ibn Mas'ud yali qari ate nga mufassir tuyina Abu Musa al-Ash'ari oyo mu kusoma Qur'an Nabi Muhammad yamukonera mu sitampu yamugamba utiita mizmaran min mazamiri Daud Abu Musa al-Ash'ari Abdurrahman ibn Auf kati abo basahaba bamu shahidu kibayita ardat al-akhir oba ardat al-akhir okuba nti basomeramu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abagamba gye musomye yeeyo n'abagamba gye musomye yeeyo abo kati nabbi nga yakoonamu nti gye musomye yeeyo yassibwa Allahu akbar sayne yaffe nasala Allah salamatu yaffe yakuyunga buwaya naam kati ku mulembe gwe njaki njagadde nsooke nkoone ku taarikh ne ku siyar waliwo omusajja omukyala gyamuloopa mu maaso ga sahaba agamba nti zawjati ogamba bba wange la yatini tajja gyendi illa fi shahri marra mu mwezi omulundi okujjako omwezi omulundi gumu fayaqulu rajulu omusajja nagamba la ati ilaiha ngenda gyali kulli layla buli kiro namugamba era agamba wallahi billahi tallah layla Allah tuba mu kyesuubo mu kiwojjolo buli kiro minasoni nabaga kati nkwate kyani nabaga nti arqi umusomerere bamusomerera ejjini eryogera ne ligamba nze muwasiza mpezeza ebbanga lya mwaka bukyanga muwasa wabula ataituhu fi shahri yawman laylatan namuwa mu kiro ekiro kitya omulundi gumu wa indama buli mwezi olunaku lumu ekiro kimu wabula kullama atih buli wengenda gyali atamathal nzijira mu kifaananyi bisurati zawjati mu kifaananyi kya mukyala we kati omukyala agamba ti zawji la yaatini bawange tajja gyendi illa fi shahri marra okujjako mu mwezi omulundi gumu jaga twala tubyogeza bwino biawnihi tabaraka omusomera ruqya ejjini ekazi neryogera kati sheekhe kyategeezaawo omusajja asobola okuba nga enawulira nga alina amaanyi yagadde ewaka nga alina obuswandi wabula nga bw'atuuka wali ku mulyango owulira nga mumaaso zonna zeeveera nga asaanuuka nga yebayeba nga banga enkuba gwekubye nga tabiriiko agakisobola okutuukawo nga tanyima rubu tasibiddwa wabula ng'alina omukyala mu majini wabula ng'omukyala oyo assaawo embeera eyo aleme kwegatta n'oli olw'ebbuba nga wekyajja inda Ibn Qayyim fi kitaabi tibbi yagamba nti omukyala
ejjini lirina obujja obusinga obw'omuntu emirundi 10 disitalaba lyotalaba sirikwanangako tolikwanangako tewali shekhi yatogatta wabula ekyo kibeerawo kitya anti baita omuntu okuba nga ali mashuk ne ku mukyala kisobola okubeerawo iseeka kati awo ekitonde ekyo bwe kinzigira naudhu billah naye mbaako ne haddi kijja mu mbeera ziri bbiri tobaako haddi kijja mu mbeera ya masturbation waliwo omusajja asobola okukola ne masturbation ng'omukazi ali mu buliri yeeyambudde n'agikolera mu kiyigo ejjini nga likozesa omukono gwe ye ng'afiiringa nti alina mukyala era ng'anyumirwa nnyo nosinga bya ne mukyala we ekkuba eryokubiri kwe kuba nti ajja mu kirooto n'abanga aloota wabula nga baba bamujampinza asobola n'okuba nga atudde bw'ati amazzi ne gamuyiika ne gamuvaamu kutuula butuuzi naye nga lwaki nti omusajja Allah yamukola buli waavaamu amazzi anafuwa kati ate ku mukyala omukyala limuleetera bino wammanga asobola okufuna ebizimba muye n'akala wansi n'afuna n'ensundo wansi n'afuna obusundo bwa wansi bw'ataayina ntegeeza ensundo nga zimukutte mu mbugo wansi nga si infection naddala infection yagimalayo dda neddoozi yagimalayo ng'era omusajja waagenda gy'ali aba mukalu wabula nga ate omusajja waba taliwo ali ku mirimu n'amazzi gamuyiika atoba notoba era nga yeewaana nti amazzi alina bangi nze gwolaba nsula bwayiise bampita nantaba okitegeera abalukalu okitegeera abaluki mbeera jjini yeriteekawo egissaawo mu mbeera lwaki kwoleme mukozesa kubanga mukazi waalyo obujja galina obujja bwa mirundi emicukka mirundi 10 tugende mu maaso oyagala bwino okwekyo naye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu nsonga zetuganza tulina okwanguliza ziri 3 omuntu ng'afudde tumuziike mu bwangu essala ng'etuuse tugisaale mangu mu budde bwaki omuwala ng'atuuse okukola ki era tetubuuza sooka omaleko koosi ffe mu kuba ntulimbalimba abaana nti asooka amaleko koosi ya gundi yaki buli waafuna feelings nga talina musajja ejjiini likozesa chance eyo abamu bakozesa vibrators bakozesa test tubes bakozesa zibbogoya tamanya kiva kuki kati mumbeera efaanako bwekyo buli waafuna feelings ensonga lwaki mu busiraamu kyassibwa mu biki mu byanguyirizibwa ensonga si yakuva ku lujja ensonga yeri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamusaako obaka Allah yatutonda asinga otumanya nti ayina fumbirwa maki era ekiko etawaanya nnyo abakyala ebika bino wammanga abayimbi mulaba kubeerawo nga tafumbirwa ng'ate buli gyafumbirwa tabeerayo ku lw'okubanga agenda ofumbirwa ng'ayina bbaawe emagini abawala bano aba yunivasite asula mu hositero yekko yepangisa kalumbu abakazi bannakyeyombekedde tiimu nomen agamba nti embeera eyokusatu ahwal rajul marbut embeera z'omusajja nga yasibibwa tugenda okumaliriza insha Allah bi'awnihi tabaraka wa ta'ala olw'obudde omusajja yasibibwa sheekh agamba nti arrajulu fi rabtihi omusajja nga bamusiba adam itiyanihi al-amaliya al-jinsiya binnajahi al-ahwal nga tayinza kukola nsonga zakuba nga yegatta namukyala mu mbeera entuufu bayinamu embeera ez'enjawulo isooka addufu al-jinsi afuna obunafu mubiri n'abanga akooye nnyo maradu al-adwi naye ng'ayinza okuwooza nti oba alina musujja awuli eminyumugo zimupeketa afuna otulo otw'amaanyi wa hatha ilajihi inda tabibi al-adwi wabanga alaba alina bulwadde asooka agende kajjanjabibwe mu b'ekizungu bamuwa empeke awona omusujja biaqaqir bamukuba empiso al-jinsiya al-tibbiya byonna hunaka ilaju al-ashab ona embeera nga buli aligenda kunywa ddagala lyaki lirihabo lyabiki lya muddo uqidat lahu faslan bidhati fi hadha alkitab fanzur agamba sheekh yabyogako mu kitabu ekyo ojja kutunula bulungi nnyo obyetegereza agamba bil adam intisab
أو ضعف بسبب السحر أو عشق الجن asobola okuba nga waba amala nga yegasse n'omusajja n'omukyala ng'atuuka ku ntikko avaamu mpewo kinyonyolemu awo omusajja nga yeefuula bwefuuzi nti atuuse ku ntikko naye nga sipamu zitezimuvuddeemu tuli mu lusawo njabimu byogere direct oba kyemuyita ogamba nti ayina lo spam accounts sipamu ze tezimala nga zinywebwa ziyonkebwa oba okugamba nti sipamu ze teziriiko mitwe teziyinza kupenetratinga mu ovary byonna byenjogerako abatero ababiraba babimanyi nga awdhufi bisababi sihir oba okubanga munafu olw'ensonga ly'eddogo au ishqul jinni oba okubanga ayina omukyala mu majinni sheekhe byonna abireese aleese ekkubo ery'okgendako eri mu kumira vayaguro naleeta ekkubo ery'okunywa eddagala obunywi olya naleeta ekkubo embeera y'okubanga oli aliko mukyala we naye nga shayitaani tugende wano waggulu agamba huduthu lintisabi tamaman hatta idha qaraba min zawjatihi hadatha lahu irtikhaa qabla يباشر أو ولوج أو يباشر المرض في فرجه الشيخ ينشوغير انت kwekubanti omusajja asobola okuba nga atuuse ku mulyango bwati ekitabo kibikuddwa n'empapula azirabako ayina kuwandiikamu buki kubanga ekkalaamu agikola ki bwino naggwamu agamba nti irtikha nawotoka qabla nga tannaba kubanga yubashir au wuluj tannaba kuba nti ayingira mu kitabo muli au yubashir mara fi farji oba okubanga tannatuuka mu bwereere bwa mukyala thumma yaqdif sari'an nawandulirawo sari'an mbagirawo yatubitolaga sheekh ayogera bikyebyo njagala bwino musome agambye sari'an mbagira abepata kati simanyi oba gwe mbere kutukako eyo naye njagadde nsome bwino qabula an taqdiya zawja ng'omukyala talina kye yakoze watarahaha nga wadde n'okuba nti yawuliddeko ku switi ewa bogoya omukyuzi waayo wa bogoyo nyigawaawo nze ndabe bulungi byenkusomera abasiraamu agamba wal ajibe ekisinga okwewunyisa fiidaka ku nsonga eyo anna rajula mazima omusajja mutazawij bimuraataini asobola okuba nga ayina abakyala babiri qad yastatiu an yujamia wahidati duna al akhar asobola okuba nga waabeera eri mu ssaza ly'emagere owulira nga akalulu bamulonda owulira ng'akalulu gambye akalya buki buva naye ng'ate waddako mu constituency eyawa ey'e Kampala ng'avudde maki alina namba mmeka n'ennamba etya n'ennamba emu agamba liannahu maqud nga talina kyayinza kukola au marbuto nga yasibibwa ng'ayinza okuba ate wakati awo waliwo obuzannyo kati kiba kitya abazungu bakya dramatic pause oba you take what you call a deep breath bayinza okugamba nti emisuwa gyazibikira kati fora obusiru bwo oba n'ogamba gyazibikira gwe tomanya tolazibikira mu kkubo awo nga nina omukyalo omu ali Kyengera omulala ali wano Kampala gizibikira mu kkubo eri nazanye bulungi omupiira n'abagezi ne bakuba endulu owulira namwe otenga notendereza Allah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah kakati ate wentuuka ero gizibikira mu kkubo awo nga mpise emmenga awo tumanya eyo gwabyogedde agawala amaliya jinsiya baina arrajul walmar'a la tatimmu illa bintisabi dhakari rajul ate nga ensonga z'omukwano ez'okwega tezina kubeerawo okujjawo ng'omusajja atuusiza mukyala we ku ntikko wayambagi an yastamirra hatha alintisab hatta yaqdi kulla minhuma tarahahu min al akhar ng'ensonga ezo ino zikola paka buli omu waatuka ku booda
yani kufikisha mke wako kileleni, okutuusa ku boda oba ku peak of the mountain. Ntegereka bulungi nga naawe otuuse ku peak of the what, the mountain. Mumbeera efaanako bwekyo agafa idha hadatha alkhalal fi hadha, embeera eyo kwata waawo, embeera eyo weetuukawo في هذا الموضوع تحول الحال من الرضا إلى السخط. omukyala asobola okunyiiga oba omusajja okunyiiga olghadab n'okuba nti bafuna obusungu min almahabba okuva mu mukwano ila karahiya, okubanga buli omu akola ki atamwa munne. Kiva ku kyekyo obuzannya, wabeera wabuzannya naye nga bamu tebakimanyi. Njagadde ensonga zino zisome ku bwino, message nazifunye nyingi Sheikh, seka nsonga tugende nayo mu maaso, nsonga tugisomeko, wabula njagadde nsome bwino atufumite naye nga tusoma bigambo by'abamanyi. Okitegeera, soma bigambo by'amaki by'abamanyi badwa Allah subhanahu wa ta'ala. Seka fundikira inshallah olw'obudde kanfundike ne kino. Namba mmeka eyo gye tugendako? Namba 4 agamba ahwalu almar'a almarbuta. Mbese otuka ku mukyala nga asibiddwa, tugenda zikonako bukanya. Agamba imma an tamna almar'a min arrajul, omusajja ayinza okugaana omusajja n'agamba nze sagala kufumbirwa wadde kwegatta nange. Mukyala naye talina nsonga. Fatajul almar'a taqumu biddamm, mukyala naaba nga asobola okubeerawo n'asiba fakhadaiha, ebisambi bye ba'duha, naaba nga biriwo ebikyabigasse ila ba'd, ebirala mukyemuyita okuba nti walwazi. Nakyogeddeko wali kati njatubisome mu bwino. Naga fala yastati'u rajul itiyaniha, ng'omusajja tayinza kubanga yeegatta naye genda gyali. Wahadha laysa biiradatiha, naye ng'ekyo kibeerawo nga si kwagala kwa mukyala, wabula alaba bulabi ng'ebisambi byekutte era nga bigattiddwa. Awo njogerawo nnyo. Wa innama huwa tasarruf min aljinn, wabula nga shaytaani yeekolawo obukodyo al-aashiq, eyeegomba omukyala ono, au oba muwakkal bisihir, oba okubanga ejjinni ery'eddogo erisiba lirimuliko. Wahadha an-naw', ogw'omutego guyitibwa inda al-ulama baguyita sihiru al-mani', nga kozesa shaytaan eddogo ezigaana n'aba bw'ati. Omukyala n'asiba ebisambi bw'ati, owulira, n'okwekwata neyeekwata bw'ati naye nga talina nsonga. Omusajja tasobola intiyaniha, nga tayinza kugenda mu nnimiro ye mu mbeera efaanako betyo. Agamba imma yahduthu laha burudan, asobola okuba nga annyogoga wansi jinsi shadid, mu bifo bye ebyekyamu, kunyoga kw'amaanyi. Fala tash'uru billadha, naaba nga tawulira buwoomerevu bwa bbaawe wadde bbaawe okuba nti awulira obuweerevu bwa mukyala we. Wala tastajibu li zawjiha, era nga omukyala tayinza kubanga ayanukula mukyala we. Kannaha kad ukhidat hiqnatun binnajj, naabanga gwe batadde ayisi mu bwereere. Wa hadha, kiyitibwa ma yusammuunahu, omukyala munnakenya gwe twajjanjaba yali akiina, kiyitibwa rabtu taballudi, okusiba kw'okunnyogoza obwereere wansi. Okyabyagala anti ebimu bikosa, lwaki nzigumizaawo? Anti ebimu oyinza byogere oyagala seka ayogera buki bwogezi, wabula njambisome bwino. Goba nzivunula otya oba onyiiga oba okolaki, wabula njambasomere ekitabo kibalage alagolo kiraba balage erinnya mu'jizatu al-ilaaj bil-Qur'an. Okitegeera oba osobola okukifula kifude, okitegeera Abdul Ati, okitegeera. Tuli ku peegi ki? Tuli ku peegi ki? Tuli ku peegi ya 261 mwojjo bisanga insha Allah. Goli waddemu kubiyita obisokola otya, naye nga tusoma bwino kati tumale ku point esembayo insha Allah. Ng'ayagalawo jjaawo, wabula embeera eyo bangi baganda baffe bagira ne bannyinaffe. Oyinza okuseka naye nga bannyinaffe bagira ne baganda baffe, wadde bayinza okuba kati nga gwe gy'otali mu majaali ga iraaji nga kyebakutuukiriranga. Obula amanyi bye bawandiika biba biri nga biriko obuki obujulizi n'embeera z'abaana Adamu ne basahaba. Agamba imma an yahdutha limar'ati nazif, kwekuba nti omukyala asobola okuba nga bwe wagenda okugatta ne mukyala we avaamu omusaayi n'abanga ali mu nsonga naye nga taziriimu. Otegeddewa okankusune n'okusuna kakati lwaki erimu tutagisomesa ku media nti abasinga
otugisomesa ate abamu oba tolina bukkiriza butuufu bagenda ne bakola embeera ya shiriki okujjako ng'oli ayagadde kufuna ilmu atege nti ndi mu mbeera ki kati omulabe shaitan awo watutuusizza kwe kuba nti omukyala afuna kibaita nazif omusaayi naye nga si gwa nsonga tali mu periods athnai l amaliyati ljinsiya buli musajja wagamba nti agenda kwegatta naye fakat mu kiseera ekyo sheekh agambye fakat mu kiseera ekyo agambye fakat mu kiseera ekyo wanjagalidde okwegatta naye bebi nga ndabanga agenze mu nsonga what is happening on me kiki ekiriwo lekanaawe ye yeebuuza ki ekimuliko wa hunaka faruq waliwo ekyawula bayina sihir annazif wakati w'eddogo eryokuba nti omukyala avaamu omusaayi ng'agenda kwegatta ne bbaawe wa rabtu nazif n'okuba nti baamusibira mu mbeera yakuba nti ali mukyala aloba ekikulukuto wa sihiru nazif n'eddogo ery'ekikulukuto huwa istihada feta istihada ogenda mukyalalo oba akasanvu oba ekikulukuto baada alhid mahid akoze eki awedde aw nifas oba ki oba nifas atuyingidde mu fiqh lakin hada ddam wabula ogwo omusaayi yanzilu faqat gwe twogerako gujja buzzi liyaqira safu warrajul wayakdhihi wayughammuhu nti oba mugamba nti omukyala ate nga nvuddemu omusaayi kwe kuba nti kumenyamenyama okwagalaku n'amaanyi go noba nga toyinza kwegati ate ovuddemu omusaayi bannange tubireke kale kyawukane kiri ekyekyalaalo kino kijjawo mu kiseera ng'omukyala ogenda kwegatta naye wa imma an yajida arrajul almar'a masduda oba okubanga omukyala alaba asanga omukyala nga yasibibwa oba nga yaggalwa aw rubbama la yajidu laha farjan oba okubanga ayagala okwegatta naye naye nga ekkubo ly'obwere obwere tebuliiwo nga walinga kyenyi oba olukokola oba nnaka eno naye nga sokolekeseekanga emabega eri tewabadde weewatyo newabula towuliranko gwe bagamba nti obwere babumujje wansi ne budda mu kyenyi asaawo ekikoofiira gye bali bangi nti nedda omusajja waagenda eri mukyala talaba kkubo taba waayinza kuyingira kiwulira mu fiqhi eno nti mu fiqhi gyebi tafumbirwa eyo kijja mu mbeera ekyo kiri mu fiqhi gwe bayita ayina obwere bw'emiteeko emeka mushkil ekitegeera kati wano tuli ku mbeera ya ddogo la yajid laha farjan nga talina bwereere yujamiuha musajja waayinza kubanga yeegatta naye ngaomukyala afuka era afuuyisa bulungi nnyo wabula nga omusajja wagamba nti ngenda kwegatta naawe ngaekkubo libula yaqul ustad omumanyi ayitibwa abdurazaq naufal bamanyi ba iraj yagamba wakad kisobola okubeerawo ekyo okitegeera tusharu almar'a omukyala asobola okubanga alogebwa ala zawjiha ku musajja fatakhtafi alamati aljinsiya obwere bwe ne bubula almumayizatu maahu tamaman ne bubanga omusajja tabulaba wadde nga talina kyalabawo maahu kuye tamaman duna ghairihi min arrijal wabula ate nga ku basajja abalala bukolaki bulabika wayusamma alulama amanki kyebayita hatha naw kyebayita rabtu linsidad okubanga bamusiba wabula okusiibwa okwo ng'omukyala wayagala okwenda nga bbaawe yamusiba nga obwere bwe tebulabika oba omusajja okubanga mukyala we yamusiba owulira nga waba agendagenda mukyala we ng'obwere tebubaamu maanyi bakita rabutu al insidad so allah subhanahu wa ta'ala tugase nabyo هذا مسار إراده وتجد أن الله لقني والله العظيم يكون يقول الشيخ عبد الفتاح ويناتش وبوزا يريم بمسألة عقيدة وانتو لم علاج بارك الله ونبلا ونبدكتا يريم بمسألة عقيدة ودعاء الله سبحانه وتعالى كل يوم الشيخ yanchi azizzayi nakyagamba ku masairi ago oba nkuwoyokyeseo nzola okuwa noyokyezaawo okitegeera naye ngaezo embeera zirimu ffe nga bwonna obukodyo bukyangibwa shaitan okuba nti omukyala abamulamu bulungi ate nakalakala ng'ozze gyali naganabuko nanywa eddagala erya waterfalls nanywa eddagala erya springs naye nga wabula abamu bo tebakimanyi ayinza okulowooza nti ali mu mbeera efaanako bwetyo naye ng'aloota alina omuki
n'omusajja naye ng'akifunako omulundi gutya n'agamba kisobola okubeerawo n'olubuto n'alukola ki n'amagi ne gamubeeramu babiyita ebizimba ne bamulongoosanga webidda bamulongoosanga webidda ne bamugamba tukulongooseza emirundi 3 giweddeyo kwena kino kye tuyinza kukukolera sigala na kizimba kyo subhanaka allah alhamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ayagala okubaako byabuuza notusalako ku ddwaliro wano namba y'essimu 0704690383 abala babuuza ebibuuzo nga bava mu Amerika mwabuuza nga muri UK ekituufu omulabe shaitan yetayawula kabira ate tayawula myaka aye tafaayo oba olinnye ennyonyi oba oli ku gurawundi kategerekese tuli wano ku Gwanda rumu kepi 239 kumpi ne masjidi Taqwa mu Kisenyi enamba y'essimu eyeddwaliro lino oba ku WhatsApp ng'oyogera nange Abdullahi Musa Tampawi eri 0704690383 wabula yekka omwetegefu Qur'ani omujjanjaba ne sunna atali tayari kujjanjaba Qur'ani na sunna n'ebitabo nga wombirabye toyanirizibwa wano barakallahu fikum wa nafa'a bikum وكثر من أمثالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سكيشتوى معزته باتيتا معجزة العلاج بالقرآن بيا ما قالوا ابدي من كل جانب القرآن الكريم كما يتوى عبد العاطي العاطي بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله